Abakozi b'ekitongole KCCA abakola omulimu gw'okulongoosa ekibuga Kampala bakedde kwebaza Katonda olw'omukisa gwawadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'awona ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe. Bano babadde bakulembeddwamu omusumba w'ekkanisa ya St. Peters, Reverend Philip Kivumbi, esangibwa mu division y'e Nakawa, era nga yakubirizza abantu bulijjo okutwalanga obulwadde buno ng'ekintu ekikulu wakati mu kwongera okusabira abo bonna abafunye endwadde eno basobole okusuuka. Bannaffe abakozi ba KCCA y'ensonga Katonda gy'akubiriza gy'ayagaliza buli muntu yenna nti omuntu alina okusiima ebirungi byonna byonna by'akola. Mukama atulaga obulungi bwe n'atuwa ebyamagero tusobole okumujjukirako. Naye twagala okwebaza abakozi aba KCCA ddala abalongoosa amakubo kubanga baawulira nti omukulembeze w'eggwanga, kubanga omukulembeze w'eggwanga ekikwata ku mukulembeze kiba kikutte ku Uganda yonna yonna, bo ne bagenda mu kusaba n'okusiiba, era ekivuddemu Mukama Katonda yaddemu okusaba kwaffe. Kino kitegeeza nti bwe tusaba Katonda awulira. Kivumbi era agamba nti kikulu nnyo abantu okufunanga obudde ne bagenda mu maaso n'okusabira omukulembeze w'eggwanga kubanga ono yatambulizibwako buli nsonga. Okwebaza Katonda Mukama Katonda nga bwe yeeringisiza ekirwadde ekyo kuva kya COVID-19 ku Museveni, bw'atyo bw'aba akiyiringisa kuguva ku Uganda. Ekirwadde ekyo kireme kusimba makanda mu Uganda, abantu baleme kuddamu kufa ekirwadde ekyo ekya COVID. Kyenkubiriza bannayuganda bannange, tuleme kuzanyisa bulamu. Waliwo abalowooza bagamba nti COVID taliiwo, nti eyo puroguramu ya muntu baagala kufunirako ssente. Naye kino kiri beyond money, okufuna ssente, kubanga abaali bamulwaddeko bwe bali n'abaafa COVID tubamanyi. Kandi olwekyo ekirwadde kitumanye tubulwadde obubanga buze kawumpuli oyo bwabanga azze tukitwale ng'ekintu ekikulu era bwe kibanga kukirwanyisa engeri zonna zonna abasawo kye banaategeeza ogikwatamu gye tuba tugoberera. Ono agamba nti kikulu nnyo abantu nga bano okugenda mu maaso n'okwebaza omutonzi kubanga okukuuma omukulembeze w'eggwanga kikulu nnyo mu nteekateeka ez'okulaakulanya eggwanga. Bano abalongoosa bakulembeddwamu ssentebe waabwe Victoria Tibakunura asiimye pulezidenti w'eggwanga lino olw'omulimu gw'akoze mu kubalwanirira okulaba nga nabo bafuna emirimu abaali bajoogebwa. Tuli wano tuzze kwebaza Mukama olw'okutusobozesa okutuwonyeza omukulembeze waffe w'eggwanga ekirwadde ekikakkali ekibadde kimubala embiriizi. Twebaza Mukama yeebale okumutuwonyeza. Tubadde ku bunkenke bw'amaanyi olwawulira nti omukulembeze waffe ali wansi, ekirwadde kimunyiga agenze mu kweyawula. Ffenna ng'abakozi ba Nakawa Community Sacco twadda mu ssaala ne mu kusiiba. Tubadde wamu nga ffenna tusiiba, nga tusaba, nga tusabira omukulembeze waffe. Waliwo n'abamu abalongoosa ekibuga abeetabye mu kusaba kino. Bino bye bigambo byabwe. Obulwadde obubadde bumuluma obwa COVID, ekyo kyombuuza ssebo nti obulwadde bagamba tebuliwo. Obulwadde weebuli kubanga abantu abamu twafiirwa abantu baffe, era obubonero bulaga Ministry of Health eraga nti COVID agenda akola ki akomawo mu bantu, era ffe twenyumirizaamu mu pulezidenti waffe okuba nti yasuuse. Ffe tumanyi nti emirimu gyonna bwegibulwamu omukulu ow'oku ntikko, kati ng'ebizibu bino byolaba ebiva ebyekkonga ebyaki, singa yabadde nga taliiwo nga tali active ng'ali ku ndiri twandibadde tetusobola kukola response.